kwatako musango bakusanga mu kifo kyotalina kubeeramu ne bakusibako otolola okuba n'odduka owakola ki ekyo byonna giba misango kisooka omusango na gavumenti immigration teyina lukusa olugyayo omusango gwe kutwala ewaka tutegeera ensonga eyo so oyo agamba nti baamutute ne bamusiba either ng'alinayo omusango yakola oguli active oba yavuga emmotoka talina license ne bamuteekako omusango n'adduka bamusanga atambuza omwenge mu mmotoka naye gisulawo n'adduka gyegyo emisango oba ontegeera bulungi abscond si musango ogwo gulina immigration request ali kwawiru wereza request atali kwawiru towereza request nkwegayiridde nzigyeko zina request zammwe nzigyeko atali kwawiru towereza request nkwegayiridde oye kali kwawiru ali kwawiru yabawereza request bambi atali kwawiru towereza request nkwegayiridde tubeere bakakamu atuulunga n'ekitiibwa tulabye nga tuyamba bannaffe abaliyo let's wait for someone. What about the runners? Otegeeza ki ba runners? Okay. Ali kwa will. Okay, ayaka joininga. Toseka muneno tusebonte tusekerawo. Kyetuwogerako ku Baganda baffe baatutte kwa will. Oba nfuna bulungi abali ku detention oba deportation center essaawa betwagala batubuulire embeera ki eriyo oba nfuna naye tusembye okwogera naye ali kwawira agenda bali mu kulya mmere so ndowooza ensonga lwaki tebali wano. My sister is there but she's not here mbadde nsaba kubuuzaako byeyambuuziza mbadde nsaba kubuuzeeko byeyambuuziza please sir. Jonis Omududa from Bududa yakubuuziza ki? Tetwagala third person information. Twagala omuntu ali kwawira essaawa eno. Muganda wange siri kwawiru naye abawiru tebalabika. Okay. Okitegera blood kubanga abawiru ogaye bagenze kulya mmere. Bayinza okuba tebalina bakaka wifi. Tebalina wifi. Tenasembyeyo okuwulira. Balina wifi. Olinawo information yonna yonna ebakwata. Sinafuna kubanga bamu boogera ebyobulimba naye sinafuna nnyo information eryawo y'amaanyi. Okay. Ndaba request ssatu kansooke nziddemu. Kale kasooka okwate abo bayinza okuba waliwo abalina ki amakulu. Kale siba bulungi. Hello? 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 What's the question, sir? Jebalaikum Ghana. Hi, now Jebalaikum, sir. Jebalaikum Ghana. Mulungi boss. Kakati mbadde njagala kubuuza. Mbadde njagala kubuuza. Osanga zino ensonga njagala. Osanga zino ensonga gwe tumanyiko kusinga nze. Ensonga njagala okubuuza. Bagambye nti abaagala okusigala nga bali obatyo. Basobola okukola visa y'emyezi 6 yense. Basobola okukola visa y'emyezi 6 eyo.
naye procedure timu kyasobola okuyitamu osobola okikola. Tesuubira nti waliyo information efulumye ng'eyo sinnagiwulirako ey'okukola visa emyezi 6. Anti kati era kyembadde nsinga okwagala otutangaazaako kuba muyinza okuba olina omukisa ogusobola okumanya ebiri ahead abakubaawo kwekiri. Nsobola okakuweereza singa mba n'engeri gyetusobola okakuweerezaamu n'okalaba n'okasoma n'okayitamu naawe. No, kirengenda okugamba kiri kino. Ebiseera ebisinga togenda ku bintu biri ku intaneti nga tonnabikonfaminga kuva ku website ezabifulumiza. Ebifulumira ku WhatsApp tubikkirizamu ebiseera ebisinga. So n'olwensonga anti era kyova olaba nti bwe nnaba nfunye information ekwatagana anti kyova olaba nti weefunye omukisa. weba nabo wona oba information efunye ekwatagana ku Buganda nja kuba ate mbabuulira. Naye ng'eyo visa kyensuubira si y'abantu baliko overstay, y'abantu abaagala okuyingira nga balinga aba job seekers, naye kyo bagenda kyamendinga mu September tebannakyamendinga kati. Oba nfuna Nkufuna bulungi. olw'ensonga nasooka nkuleka ogende kasooke nkwate bano abantu abatana bali wano mu bbanga. Tewali buzibu. All right, so wait a minute. Okay, Luna, do me a favor. You just give me something like a graduation cap on my head. I didn't see it. Send it again. I'm sorry. Thank you so much for that gift. I appreciate you so much. I was there this morning. What exactly happened? Maybe invite Prince. Let's see who's there. Hello? Hello, good evening. How are you today? I'm doing great. Thanks for asking. Okay, where do you come from, by the way, first of all? I'm a Ugandan. Okay, to cut a long story short, I'm Polira. Okay, wait. Let's just switch. I do not want to disturb myself with English. Lona, thank you so much for those people that make it rain. That's a lot of money, actually. So, Princess, katugende maso. What day could they Emisango? Kumacha. Yeah, like nagenze kukonfaminga kubanga waliyo cousin sister wange. Twakoma okwogera yadduka mu kiyumba yali akola Abazza then nadduka mu nju kati yadduka mu nju nakati this situation wekyatuusewo nagamba actually yansinikira message nangamba I will go there to try kubanga ayagala kuddayo waka so nemugamba is fine but wobanga olaba nti kigenda kukolera don't try it. Little did she know that yadduka mu kitumba, of course, records ziri mu system. Era nga wokyogereko n'ogamba nti these people are keeping records mu database. So alina emisango gye yakola. Now, the other night, yansindikira message, nangamba, like she wasn't in a good situation. Embeera gye yalimu yali ebintu nga becoming like be getting very worse. I had nothing to do, so this morning nengendayo confirming it is it true
ebintu byayogera bituufu oba bya bulimba. So nagenzeeyo, yes, ne mulaba naye yaŋŋambye nti balina gye bagenda okubatwala of which babagambye nti bagenda kubaggyako ki amasimu. So we nabaddeeyo yaŋŋambye ebintu bingi. First of all bamugambye alina okusasula ticket. Another thing, alina emisango gye yakola mu nju gye yali. Talina passport, that is the first thing. Yavaayo nga tamazeeko contract ye, that is the second thing. Kati essimu ze zonna ze yalinga akuba baalinga bazitrackinga. I hope you understand. You get what I'm talking about. Baalinga bazitrackinga. So on her side, I don't know about the other people, but on her side, she's making the situation to be more worse. Before she goes back, Aina ebintu byalina okusasula. Of course, you know that tosobola kufulumanga you have not paid what the trouble you caused behind. So Aina okusasula visa, bali abamukolera visa baagala asasule back kubanga bali bamukoledde visa ya myaka 2. So bamusaba asasule 9K. Where is she going to get it from? So on that issue, I don't know. Kubanga when nakomye okumulaba ku majja, till now sinafuna any message from her. So I strongly believe nti essimu bazibagyeko, many of them bazibagyeko, naye abamu bazibagyeko reason being emisango gye baba bayina, but not everyone. Kubanga ye I believe nti yabadde ayina emisango. That's why talina simu for now. Kakati. So that's the only information I got from her. Okuva we navuddeyo around 10 till now. Sinaba kuwuliza anything. Ne we nsinika message elaga like no tick at all. So let me ask you. Yes, please. Sister wo yadduka mu kiyumba. Yeah. Ani yamuleta mu kiyumba? Mu kiyumba yayitira mu agents. Agents. I don't know. We need kache chensobola okugamba ki kino. Essaawa tugenda creating a petition. Egenda kuba draftingibwa etwalibwe ku embassy ya Uganda and the consulate of UAE to Uganda. We want to summon companies ezireeta abaana wani mu bamaid nga they cannot do a follow-up. Exactly. That will help a lot because abantu abamu they have no freedom of speech. Terina barasobola kujjukira reason being bayita mu company nga ziri fake. Okay, my sister, thank you so much for that TikTok call. Shout out to you. All right. I just okay, so anyways, before you go, ngenda kwetaaga ompe erinnya company yayitamba giyitani? Actually, ngenda kuddamu kubanga yaŋŋamba erinnya nina bwe naliwandiika, so nja kubanga ndinoonya. I think I'll send it anytime and will be like, I don't know. Naye nga nina bwe naliwandiika. It's something like amazing. I don't remember the full thing, but it has something amazing, traveling agents kind of. Okay, do me a favor, rinoonye amala okomewo. Osobola basobola difuna. We need details. Twagala kwogera nti waliwo company ya gundi tugiinako wino ino. Twagala kumanya. Alright. Kadama, thank you so much for that information. Welcome. Please, just say hi to Mina for me. Please. Well, she's not home, she's at school.